Thank you for joining in and thank you for sharing with RKB. Nsuubira nti bitambula bulungi nnyo side zonna gye musinzira okuba nga mundaba. Twebaza Mukama Katonda tukumi nga tuli balamu. N'omwezi guno ogwa January tegubadde mwangu nnyo, tufiiriddwa abantu bangi ddala. Bangi mwabo bwe tufiiriddwa mu mbali ne Ssejjirinya. Kitalo ddala. Waddemu n'olumbe lwa omwami omulongo Katolo Bwama, naye olumbe tukoledde muno mu January, naye omwami abadde w'amaanyi ddala. Bannange, lwaki nsi ekikowe nga njogedde ku abo? Abantu abo balina ekifaananyizo ky'amaanyi kye baateeka ku bulamu bwange. Omugenzi Ssejjirinya Muhammad alina engeri gye yalabiriranga oba engeri gye yafanga ku bantu batalinako na bw'ayita. Nze omuntu bw'atyo alina engeri gy'akoma ku mutima gwange. Nga takola kabampaane, takola ki, naye ng'akola kufaayo nga alumirirwa oyo omuntu atalina. Gwe tamanyi kitegeeza muntu kukwata mu nsawo ye naawe omuntu nga tasuubira kyonna ky'ogenda muddiza, nga tasuubira nti ogenda kwongeramu interest ku kyakuwadde, oba akuwadde ssente ogenda kuzza nga wazikubisiddwamu, oba akuwadde emmere nti ajja kukusuubira omuddizayo omuwumbo gw'emmere. Omuntu aba wanjawulo, aba wankizo, awulira nga kimukakatako. And sometimes abantu abagaba tekitegeeza nti bali bulungi nnyo, nti be basinga okuba ne ssente. Tekitegeeza nti nno balina nnyo, naye kiba kitegeeza nti bamanyi kyekitegeeza okuba nga tolina. Baali babaddemu mu mbeera gy'oyitamu. Bagaba olw'ensonga bamanyi kyekitegeeza okubeera nga tolina. Ensonga lwaki bavaayo ne bagaba. So naawe ali eyo tekitegeeza nti olina kuba na nnyo okuwa. Era waliwo oyo gw'osobola okuwa mu mbeera gy'olimu, nti wadde olina ebindaazi 2 naye waliwo essaawa yatalina wadde ekindaazi, n'okukwatako kimu n'okimuwa. Buli muntu aba n'obwetaavu okusinziira waali. So okuyamba guba mutima. Naye nsaba Mukama mwenna abakwateko mbeera omutima oguyamba. Oluusi oyinza okuba toyambye na bintu, ssente, naye ng'oyambye n'obudde bwo. Nti omuntu omuwaddeyo essaawa 2 n'otulakoko naye n'otegera ky'ayitamu. Tomanya Mukama ayinza okuba nga message agenda giyisa mu ggwe, egenda omuyamba omuvumbavumba omutima, asobola okuddamu essuubi. Bantu bangi abagagga naye nga tebalina mikwano, nga tebalina muntu oyo alumirirwa, nga buli kadde babajjamu bujja. Balina embeera gye bayitamu, naye nga yeetaaga muntu ogwo just funa kadde otulekoko naye. Omulage nti tozze musaba, naye ate ozze kwogerako naye, kumulaga obulungi bw'ayina. Abantu abamu tubasiima bamaze kgenda mukwano, naye ate nga baba weewali tetubasiima. Tegenda okufunayo culture esiima omuntu ng'akyali mulamu. Omuntu ayinza okuba yakulina we yakuyisa, wadde yakuwa ku lift that day ng'enkuba etonnya, n'akusanga kkubo n'akutwalako naye ng'omutegedde w'abeera. Bitayoko omwebaze. Oba gesture ey'ekisa gye yakulaga. Ye takusuubira nti ogenda mulonda, ye takusuubira nti no ogenda muwaana, ye takusuubira nti ogenda mutamu mu mafuta mu mmotoka, ye takusuubira nti ogenda muwoleza mu mmotoka. Naye ogenda just n'omugamba thank you, kalina kye kamukyusaako. So kati naffe be bawa tuyige okwebaza n'okusiima. Newankubadde abatuwa bayinza okuba tebatusuubira, basiima nga babikolera Mukama Katonda, naye naawe kennyini omuddayo n'omugamba nti thank you so much for this. Sometimes abantu abamu abatuyamba tebajjukira naye batukoledde. Naye n'ogendayo bugenzi n'omugamba Abdu, weebale olunaku lwa luli wannyamba, nali bubi. Okimanyi nti ettondo ly'amazzi liwampa lyali lisigadde mu kacupako n'ennywa. Olina kye wakola mu bulamu bwange. Omanyi essimu eyo gye wankubira ku Lwokusatu, nalina akaseera ke nali mpitamu. Naye okunkubira obukuuzi n'oŋŋamba, Ruth, I loved you. Thank you so much for being there for me. Oba thank you so much for last time. Olina 10 lwe wampa. Olina ekintu ky'omugattako essaawa eyo. Eyali badde asalawo obubi mu kaseera ako, ajjukira n'agamba, waliwo abantu abamatira, waliwo abantu abansiima, waliwo abantu abategeera kye nkola, oba olina kw'omwongeddeko. Kyo ne nkitwala ne ku bazadde. Abazadde tuyige okusiima abaana baffe. Bana tuve mu nkuza y'abaana ey'edda gye twakuzangamu abaana, gye baatukuzaamu. Nti omuzadde talina kukulaga nti nno oli wa kitalo. Bannange, omuzadde laga omwana wo nti wa kitalo bw'aba wa kitalo mukwano.
Ayina wala bagenda kifuna okujjako gwase okimugamba n'akitegeera. Mulage nti wa kitalo komoka wakade emimwa gimuwadde agikole naye musiima mugambe well done, I'm so proud of you. Bale kukola byokoze birungi. Waliwo abaana abeegula ku bazadde bambi. Oba wakada n'akuggyako engatto n'akwetera sapatu n'abo wakatula n'akweta ng'amanyi gy'oyagala n'akwetera ku mazzi. Yes, byonna gw'obikoze naye mulage nti osiima. Olina ky'omuteekako ku mutima. Amanti abalala bonna ne baba bamuvuddemu bonna tebamusiima. Maama we, taata we amusiima, guardian amusiima. So bambi n'akola buli kyonna ky'akola ng'amanyi nti waliwo omuntu amusiima naye gwe walabaddeko omuntu n'omuwa ekintu n'akolaga nti ky'okoze kya bulijjo tasiimye. But nga kyakikakase nti okikole naye akikoze. Okuddayo ewaka ng'omwana akwalidde obuliri, okuddayo ewaka ng'omwana ategese raaki ey'engatto, okuddayo ng'adasitinze awantu like wetwamulagidde naye ng'adasitinzewo bulungi. Mwebaze osobola obutemuwa ssente naye okumulaga nti kyakoze kya njawulo. Maama ffe alina ng'omuze ng'okulaga nti asanyuse abala bonna bawa ekifi kimu gwe n'akuwa ebifi bibiri eby'ennyama. Nga ki kitegeeza ekyo okuba ng'olina ebifi bibiri eby'ennyama dadi n'abanga ali mu kulya n'akuddiza ng'owulira essanyu n'ogamba dadi yansiimye. Munawo kusiima mu ngeri ey'enjawulo. Bambi tuyiga okusiima ate amwetera mu bazadde era nze na kino nonkyongerezaako kati naddala ng'ofunye abaana batuuse okufumbirwa naawe ateekateeka nga nange neetaddemu olina ku baana abakuze bateeka okufumbirwa batuuse okubeera nga bafuna abaagalwa baabwe oba ng'olwedde olinayo mukwana omwana bulwajja ng'ewuwo kasooke nakuyozaayoza nti si kyangu okukuza omwana yeetaagisa ebintu bingi kyova olaba agamba nga kyetaagisa ekyalo okukuza omwana newankubadde ennaku zino byakyukamu naye kiba kisa kya Mukama okukuza omwana atuuka okufuna omubeezi. Si bitono bye tuyitamu ng'abazadde, bingi bye tutunuulira, bingi bye tubeeramu nga bamaama ne bataata. Kuweerera, kujjanjaba, nurturing byonna bibeeramu. N'omuwa obuntubulamu n'okumusabira essaala ezo ennungi afune omuntu anaamwagala. Yes, omwana n'afuna omuntu n'amwagala bulungi, Mukama mulungi n'aleeta omwantu we amwagadde n'awaka ne bajja. Muzadde munnange omwana kasita ajjanga ewuwo n'aŋŋamba mami I'm not happy, daddy I'm not happy. Wuliriza omwana wo. Abaana bangi bafudde nga bafudde n'obuzito ku mutima. Abaana bangi bafudde nga bafudde n'obuzito ku mutima olw'ensonga tetubawulirizza. Twagala nnyo abeere mu bufumbo, tukyagala naye lowooza kulamu bw'omwana we businga obukulu. Twagala nnyo ebitiibwa naye tulowooze kulamu bw'abaana baffe businga obukulu. Muzadde munnange omwana bwe bagambanga nti I am not happy, njagala okitwale nga kyamaanyi nga kikulu ddala nga bw'owulira ebisa by'omwana nga bikuluma. Bw'owulira ebisa by'omwana nga bikuluma tosobola kutuula, otandika okupaakinga ebintu omanya ssaawa ya mwana musindika ekadde ako. Abaana baffe bangi battiddwa mu bufumbo, abaana baffe bangi abatandise ebiragalalagala, abaana baffe bangi abajja mu bulamu bw'ensi eno because we have not listened to them. Yes, bakuze naye tebannakula. Omwana takula mu maaso g'abazadde be. Bw'ajja n'akubikkulira n'akubuulira ekyama n'agamba mwami ankola bw'ati. Towooza guma, mukwano towooza guma, tomugumya. Togumya mwana. Ayinza okuba amutulugunya mu ngeri gy'atasobola kunnyonnyola nti tamukubye, omubuuza akuba. Bino birala biveeko. Omuntu yali akwagala bwatuuka ekiseera n'akoowa, aba akooye. Watuukira n'okugamba aba akooye. Yes, oluusi twagala abaana bagume. Naye omuntu afa munda n'afa munda ne yeekyawa n'atuuka okukola ebintu ebitakyali bya buntu. Mulabe abakazi abakwata obwana akakuba eri atakyalina mutima gufudde. Bw'osanga omukyala akutte omwami amusazeeko ebitundu ebyekyama munda yeekyawa, amwokyezza amazzi, amukoze biki nga takyalina mukwano because obufumbo busigaddemu bw'abazadde. Abazadde buve mu bufumbo bw'abaana, buve mu bufumbo bw'abaana.
ogamba nti guma mwana wange ebintu twabirya naye omwana ogenda mmulya ng'afudde. Waliwo omuwala gwe nalabyeko wano recently ku TikTok yeekweka amaze ebbanga ng'annyonnyola bazadde be she's not happy naye nga bazadde mumulemeza mu bufumbo. Kyeyakola n'afuna akazigo ke yeepangisiza, essimu n'aziggyako n'agenda n'abeera mu kazigo so that afuna emirembe. Bannange nze njagala nnyo era sigenda kikowa kyo kikkaatiriza nakukyogerako ekya self love. Tulina okweyagala ennyo bw'owulira ng'ekintu kikumalako emirembe mukyala. Kubanga kisooka ffonna bwe tukkula ne tufumbirwa twerabira kiki kye tuli. Okimanyi nti omukyala kasita ofuna omwami akwagala, omwami akwana akusanze onnyirira n'alaba nga by'oyagala by'olina by'ayagala n'omwagala. Naye omwami olulikutuusa bw'ati mu maka, you forget about yourself. Notandika kukola bisanyusa mwami, which is good, which is okay, because omwagala. Ne weerabirira ddala kikyoli, Ruth ne weeviirako ddala. Notandika kukola mwami wo by'ayagala. Ayagala ki? Ayagala emmere ebeere bweti saa bwesti, ayagala ennyumba mbe nga ndina okususa bwenti, ayagala engoye zisange wano, sokisi zirina kubeera wano bwesti, tanjagala nawo n'omukwano, tanjagala nkole kino, tayagala nyambale, tayagala bwenti, tayagala nkube endongo, tayagala. Ebyo byonna birungi because you love this person. But ye yakyusaamu mu bibye. Yasigala akolanga bw'ali because yeeyagala. Asooka kwerowoozaako nga ekyo bola bagamba bo abaami ba yingini z'awaka. Yes, eyingini. Naye ebintu byakyukamu mu ngeri emu oba endala. Because kati ennaku zino n'abakyala baleeta omugaati ku mmeeza. Which is ndaba nga kya bugonjofu. Mukazi butalinda mwami kuleeta buli kimu kyonna. N'omukyala n'oleeta. Binyuma mwanalema kukola ki? Kumenyeka. Nolema kubanga gwe alowooza nti ono yafuuse ATM yange buli kimu njamusaba. Kinyuma nnyo naawe omukyala okukera ku makya nawe n'owaayo ku mwami. Kisanyusa noba ng'ogenda clearinga bill. Binyuma mwembi nga omufumbo bukola ki? Naye omwami ono ye teyeerabira kyali. Yeemanyi era yeeyagala. Newankubadde waliyo abaami batulugunya ng'abakyala ffe tubatulugunya. Naye omwami ye amanyi nti aba omadde omusanga asamba omupiira ajja kugusigalako ng'agusamba. Naye gwe bw'obadde ogenda mu movies ajja kukusalako, tokyagenda mu sinema. Bw'obadde ogenda mu kidongo tokyagenda mu kidongo kusigala. Ate bwe tuzaala gujja bagira because kale obuvunaanyizibwa bwonna busigala bubwo. N'oba n'abaana babiri owuwo gw'ozadde n'owa nnazaalawo n'omuzaala. So n'otandika okuba nga omukwano ogwo tokyagwewa oguwa omwana ne big baby. Ebirungi sibivumirira birungi nnyo ddala. Naye kwani akuwa ku mukwano guno? Kyekinza eri ku bazadde nti omwana omukwano guno ajja kugujjamu mmwe abazadde. Kuba naye kati naye yazaala bano ababiri. Abazadde bano omwana kasita agamba nti tali happy mukwano muwulirize. First of all, she lost herself. Takyemanyi. Talina mukwano gusuubira muntu mulala yaba agumuwa. Ate kyatafunye nti omwami tagumuwadde. Oluusi amutulugunya emotionally oba ne physically amutulugunya. Okitegeera? So bw'ajja n'agamba nti kiganye maama bambi mbeegayiridde baswiti. Bazadde bannange mbeegayiridde omwana ono temumukkiriza mu kumugamba nti guma. First sit her down. Muyite mu mbeera gy'ayitamu. Yes, waliwo abawala balina ekyejo. Sajja mutuma nnyo. Sajja. Waliwo abasajja. Gabbo. Ensonga z'ekisengi. Basikwasaganya mu ngeri ya bukwakku. Basically. Nga buli kadde. Naba nga mutulugunya that way. Naye bw'akuwa ensonga n'oziwulira. Tandika okwadvisinga accordingly. Ate mu advising okweyagala. Obutasuubira nti tulina kinya kutandikira mu mwami. Ne tufiiriddwa abaana baffe just like that. Olwokuba tubagamba guma. Aye n'ojjukira ddala babagambanga n'obagamba ebitanda twabitemawo. Tokyadde ntukugabire ugenze. Nedda mukwano. Babayita byonna. Tebusobola kugula bulamu bwa mwana wo. Nzadde munnange. Twagala nnyo. Naye nga mwendi okulaba ng'omwana we afumbiddwa. Tukyagalira ddala abakyala twagala nnyo omwana we n'ogamba Mukama weebala olwaba. Kuba teri muzadde atasabira mwana we bufumbo bulungi. Tasabira mwana we bulamu bulungi. Mwana ng'afuna omulimu. Kubanga baba bakyali bato basabira basome bulamu obulungi. Bwe bamala okusoma tusaba bafune emirimu. Ate bafumbirwe. Ate bafune ezzadde ligenda baweesa ekitiibwa.
naye omwana wo bw'anaafa mukwano teragenda muddirawo ate ng'ofu obuli agenda mu maaso kubanga oyo abadde patina we ajja kufuna patina omulala amuzzeewo nga tolaba mumalirako ttaka wali wabaawo agenda omureplacinga mulumbe mwennyini. So bazadde bannange twebereremu abaana baffe tubalowoozeeko tubawulirize bw'agamba nti tali happy muwulirize nga bwe yakulopera nga ali ku ssomero tolaba abaana bamuyiikiriza abamukuba abamukola biki n'obiyingirangamu naye nga sigamba nti oyingiremu omwami ate omutuuzi musajja lwaki omwana wange omutulugunya si kyentegeezeza mukwano wuliriza ensonga z'omwana advise her accordingly bwe kiba kitigi mumwejo gw'alina yogera naye naye ate ekyo nga kiri serious nga kutulugunya abuse please mukyala munnange muzadde munnange togamba mwana kuguma ebinaku zino byatabuseemu tugumira ebirala byonna naye abuse twemegamba baana baffe kugumira mu abuse tujja baziika tumanye twejjuse nga tukyasobola bazza binyagadde okukyalingako nawe olunaku olwaliro nga tugenda mu mukwano anti tugenda mu February mwezi gwa love. Let's spread more love. Ate abakyala tuyige okweyagala ennyo tweyagale naye ate nga wena tugenda byeyagala nga tulinamu akasente mu nsawo zaffe bwebamu n'akasente mu nsawo ebintu byanguwa biba biralamuko so tuyigikirawo okulowooza nti no abasajja bwe bagenda otuwa wabula tukimanye nti naffe tusobola okuwa abasajja gw'oyagala mwami wo gw'olina okuwa mu ngeri ennungi. So basically kyekyo naye nga nkujjukiza nti Betsera bali ku July Arcade level 2 ogenda basanga be banyambaza n'obuteteyi gye buli bwonna bwe batunafuna bimuli osobola okuyigwamu akateteyi ak'ekimuli n'otambula n'ebimuli byo bwoti n'olweyagala obutunako bwoti ebimuli bya rooza nga biri ku lugoye lwe bulungi. July Arcade level 2 Betsera Fashions be banyambaza ayiteeko nafune ku lugoye obulungi obwa Valentines nawe omwami osobola okufunayo omukyala wakagoye nakambala bulungi ddala. So thank you so much for watching. Until next time, love you.